okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa TBN TV, nyongera okwanirizaako wano ku mukutu gwaffe ogwa TBN TV era nga nkulamusaako wasuze otya, era neebaza Mukama asobodde okuba nga akuyisa mu nnaku omukaaga n'akutuusa ku luno olunaku olwa Ssabbiiti. Nyongera okuba nga nkwaniriza mu puroguramu eno eŋŋanzi ensulo ey'enkya, nga nkwebaza gwe asobodde okuba ng'ogyekuumirako okuyita mu wiiki yonna, n'asobodde okuba ng'ayita mikwano gye n'abakubiriza okuba nga buli ssaawa 11:30 mpaka ssaawa 12 beekuumira ku puroguramu eno okusobola okwenyweza, okusobola okutambulira mu bigere bya Kristo. Era olunaku olwaleero nga tetunnaba kuba nga tweyongerayo mu ky'okuyiga kyaffe, tugenda kusooka tugendeko mu kayimba kano akagenda okuba nga katuteekateeka olw'ekyokuyiga kye tugenda okuyiga amakya ga leero. Tumaze omulimu gwaffe, ebibala biritwalwa, musanyu okubituusa mu kibuga ekijja. Sanyanyo eringi bulijjo, zawadi olunaku luja mangu tukunganire wali, gye tuliyimbira n'essanyu nga tumwebaza nnyonyini, nga tumusuuta Mukama mu kibuga ekijja. Sanyanyo eringi bulijjo, sanyanyo jaguliza wali, olunaku luja mangu tukunganire wali. Essanyu lingi nnyo mu nju ezaakolwa zaabu, Mukama z'atukolera mu kibuga ekijja. Sanyanyo eringi bulijjo, zawadi olunaku luja mangu tukunganire wali. Kulikayo mu kayimba ako kiwa kabadde kayimba kanyuvu nnyo, kabadde kayimba akazzaamu essuubi. Era olunaku olwaleero nze muganda wo Nuwagaba Moses okuva mu kkanisa y'e Kabulengwa, nze nkomyewo nate okuweereza mu puroguramu eno ensulo ey'enkya, era ng'omulamwa gwaffe ogwaleero guliko omutwe ogugamba nti nyweza ky'olina. Omutwe gwaffe gugamba nti nyweza ky'olina, era ngenda kusaba ffenna we tuli tweyombeeke tusabe nga tweteekateeka olw'okuyiga. Ayi Mukama Katonda waffe oli mutukuvu era oli wa kitiibwa, mu byonna tukwebaza gwasobodde okutukuuma n'otuyisa mu nnaku omukaaga n'otutuusa ku luno olunaku olwa Ssabbiiti. Ayi Mukama Katonda waffe tusaba otuwa emikisa gye watusuubiza okuyita mu luno olunaku. Ayi Mukama wa bakabaka,
era Mukama nga tugenda okuyiga ku kigambo ekyo obeera wamu naffe otuwa amaanyi otuwa obuvumu otuwa omwoyo omutukuvu atulungamye byonna bye tugenda okuba nga tukubaganyako ebirowoozo n'okuyiga Mukama Katonda waffe kwe kusaba kwaffe nga tuyita mu nnyina Yesu Kristo amiina. Nyweza kyolina gwe mutwe gw'ekyokuyiga kye tugenda okuyigako olunaku olwaleero ate ng'olunaku olwaleero olunaku lwa ssanyu olunaku lwa ssabbiiti era nkiwa buli omu wooli weetegeka okuba ng'ogenda okuba ng'osinza era olunaku lwaleero tuweerebbwa ekyawandiikibwa ekiva mu kitabo kya Kubikkulirwa essuula eyokusatu olunyiriri olw'11 era nga kigamba njija mangu nyweza ky'olina omuntu aleme okutwala engule yo. Nzija mangu nyweza ky'olina omuntu aleme okutwala engule yo. Muganda wange wonna wooli buno bubaka obutuweebebbwa era nga butulabula. Nyweza ky'olina Yesu agambye akola ki? Ajja mangu. Era engule yereme kubanga ekola ki? Ng'etwalibwa. Mu bubaka buno eri ekkanisa omusanvu bwaweebwa Yesu Kristo mu Kubikkulirwa. Omuwandiisi waffe atandise ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero ng'atugamba nti mu bubaka eri ekkanisa omusanvu bwaweebwa Yesu Kristo mu Kubikkulirwa mulimu okukkaatiriza okwagenda nga kuddiŋŋana mu ngeri ez'enjawulo nga kugamba kuuma, nyweza, wangula n'okwagala okungi. Muganda wange ampuliriza olunaku luno tulaba bino ebigambo okuva mu kitabo kya Kubikkulirwa nga bitugamba okunyweza, okukuuma n'okuwangula. N'okulala kungi nga buli kiseera nga kulinga okubuulirira abakkiriza basobole okuwulira obuvumu mu kugezesebwa kwe bagenda okusanga. Mukama atugamba wano, Yesu Kristo atugamba era atulabula atugamba tukuume, tunyweze, tuwangule okusinziira ku bisoomoozo bye tugenda okuba nga tusanga mu bulamu bwaffe ng'obwaki obulamu obw'obukristaayo mu lugendo lwe tutambula obw'obukristaayo. Mukama alina kyatugamba okuba nga tunyweza. Mukama alina kyatugamba okuba nga tukuuma. Alina kyatugamba okuba nga tuwulira. Era omuwandiisi waffe leero ayongedde okuba nga atugamba nti okuwulira obuvumu mu kugezesebwa kwe bagenda okuwulira obuvumu mu kugezesebwa kwe bagenda okusanga oba ng'okukwata ku mazima ge balina beera nga mwesigwa okutuusa okufa. Kale jjukira bwe waweebwa ne bwe wawulira. Nyweza ky'olina. Tusanga ebiragiro bino bye bimu ne mu bbaluwa eza Pawulo. Bino ebigambo tubisanga mu kitabo ky'Okubikkulirwa nga Katonda alabula ekkanisa atugamba tunyweze kye tulina, atugamba tukuume kye tulina, atugamba tukuume era tuwangule. Ate tulaba bino ebigambo bye bimu n'omutume Pawulo bye bimu ebigambo by'agamba ekkanisa mu kitabo ky'Abasesalonika olunyiriri essuula ey'okubiri olunyiriri lwa 15, Abebbulaniya essuula ey'okumi olunyiriri lwa 23 ne mu Timoseewo ekyokubiri essuula esooka olunyiriri lwa 13 nga Pawulo naye akkaatiriza ekkanisa mu ngeri y'emu okubaako n'ebintu bye banyweza, okubaako ebintu bye bakuuma. Muganda wange ali wamu nange ku pulogulaamu eno ensuula ey'enkya waliwo ekintu eky'amaanyi, waliwo ekintu ekikusike Katonda kyayagala okuba nga tukuuma. Era nga tugambibwa Basesalonika ekyokubiri essuula y'e15 atugamba munywezenga bye mwaweebwa ne bye muyigirizibwa. Wano tulaba nga Pawulo akubiriza abantu okunyweza bye baaweebwa ne bye bayigirizibwa. Naffe mu ngeri y'emu ng'Abakristaayo Abadiventisti Katonda atukubiriza okuba nga tunyweza ebintu bye twaweebwa. Atukubiriza okuba nga tunyweza mu kiseera kino ebintu bye tuweebwebbwa, ebintu bye tuyigirizibbwa.
atuyigiriza okuba nga tunywerera ku ssuubi lyaffe. Muganda wange nkiwa gy'oli, ffenna tulina essuubi, tulina okulindirira mitima gyaffe nga tulinda Yesu Kristo okuba ng'akomawo. Katonda agamba tunyweze bino ebintu, tubirwanirire, tuwangule. Era mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri essuula esooka olunyiriro lw'13 agamba nywezanga ekyokulabirako eby'ekigambo eby'obulamu. Nywezanga ebyokulabirako eby'ebigambo eby'obulamu. Tulabanga Pawulo akkaatiriza abayigirizwa nti banywererenga ku bigambo eby'obulamu. Era naffe essaawa eno Katonda kwe kukaaba kwe kumuka atugamba tunyweze kye tukola ki kye tulina, tuleme kutwalibwako ngule yaffe. Era omuwandiisi ayongedde okuba ng'atugamba nti kisanyusa okumanya nti amakulu g'ekigambo ekikozi kuretio ekikozesebwa mu kiragiro kino nyweza gategeeza bawa amaanyi era kiyinza n'okutegeeza lwanirira. So era mu bitundu ebirala ebya Bayibuli kyavvuunulwanga wangulwa. Tulaba nti kino ekigambo nyweza kirina amakulu mangi, kitegeeza bawa amaanyi era ne kiyinza n'okutegeeza lwanirira oba wangula. Tulaba nga Katonda alina kyatugamba tuwangule, alina kyatugamba tulwanirire, alina kyatugamba tutegeere. Katonda alina kyayagala tulwanirire. Muganda wange ampuliriza olunaku olwaleero, njagala ffenna tubeeko kye tufumiitirizaako. Nga asukaali oba mu luzungu tuyita security guard bw'asobola okuwaayo obudde bwe n'amala ekiro kye kiramba ng'atunula ng'agezaako okukuuma ennyumba ng'alina kyakuuma ekiri munda. Naffe Katonda alina kyatugamba tulwanirire ng'Abakristaayo. Katonda alina kyatugamba tulwanirire. Katonda alina kyatugamba tunyweze. Katonda alina watugamba tubeere b'amaanyi. Katonda alina kyayagala okuba nga tulwanirira. Muganda wange, okufaananako nga sukaali bw'akuuma ekiro, naffe y'engeri y'emu Katonda gy'ayagala tukuumemu ekigambo kye. Katonda y'engeri y'emu gy'ayagala tubeeremu ng'abajaasi bwe bakuuma ekifo kye baba bagambye okukuuma. Naffe Katonda y'engeri y'emu gy'ayagala tulwanirire, tuyimirirewo ku lw'ekigambo kye, tuyimirirewo ku lw'amazima ge tutegedde. Ng'ekkanisa ey'Abadventist tukimanyi tulina obubaka obutuweereddwa bwe tulina okuba nga tulwanirira. Tulina obubaka bwe tulina okuba nga tunyweza. Era omuwandiisi yabuuzizza wano ekibuuzo n'agamba lwaki tugambibwa okuba nga tunyweza kye tulina? Lwaki? Kubanga waliyo obulabe bwennyini obugezaako okusaanyaawo ebitukuvu bya Katonda bye yateresa ekkanisa. Katonda agamba tunyweze kye tulina kuba waliwo obulabe obugezaako okulwanisa ebitukuvu Katonda bye yakola ki? Bye yateresa ekkanisa ye. Katonda ayina kyatugamba tulwanirire. Katonda atugamba tulwanirire ekigambo kye. Katonda atugamba tulwanirire ebyo bye tutegedde mu mazima ga Bayibuli. Katonda atugamba tulwanirire obutuukirivu bwaffe. Katonda atugamba tuyimirire ku lw'ekyo ekituufu ekirina okuba nga kisaanibwa okuyimirirwa n'amaanyi gaffe gonna. Kuba waliwo omulabe yeetegese okuba ng'akola ki? Ng'akirwanisa. Waliwo omulabe eyeetegese okuba ng'alwanisa ekigambo kya Katonda. Omuwandiisi atugambye olunaku olwaleero nti obumu ku bulabe obusaanyaawo abantu ba Katonda bwe butakkiriza. Muganda wange, obutakkiriza bulikola obukosefu bw'amaanyi ku kkanisa yaffe. Ku kkanisa naddala ng'eno kkanisa gye tumanyi nga Peculiar Church, the Seventh Adventist Church, obutakkiriza butulimu ngaffe Abakristaayo Abadventist. Tulina ekigambo kya Katonda, tulina special message Katonda gy'atukwasizza okuba nga tutambuza eri ensi, naye olw'okuba nti naffe ffe bennyini tetulina kukkiriza mu mitima gyaffe,
ffeffe nnyini tufuuse abalabe b'ekigambo kya Katonda, naye ate olunaku olwaleero tulaba nga Katonda atugamba tunyweze. Era ayongeddeyo ng'atugamba nti obutakkiriza bubunye okumalako olukalu lwonna era buli mu mpuliziganya n'ekkanisa ya Katonda. Obutali butuukirivu bubunye ku lukalu lwonna, ku maleediyo, mu nnyimba ze tuwuliriza, mu buli kimu, ne mu kkanisa ebintu byonna bye tukola tebikyaweesa Katonda nsa. Music gwe tuwuliriza abakristaayo, ebintu bye tutambuliramu, vidiyo ze tulaba, ebintu bye tubeerako, emitimbagano gye tubeerako, mazima ddala obutakkiriza bujjudde mu nsi. Buleesewo okubuusabuusa mu mitima gya Katonda. Era oba oli awo nga waliwo kati kintu kye tusuulidde kye twandibadde ate tusitudde mu buno obudde, eky'amaanyi Katonda kye yakola ki? Kye yatukwasa. Ffe ng'Abadventist Mukama atuwadde obubaka obw'enjawulo. Mukama atuwadde obubaka obw'abamalayika bwe tulina okutwala eri ensi. Mukama atuwadde amazima ge tulina okulwanirira. Naye bw'osanga awo tusuddeyo gwa nnaggamba. Omuwandiisi atugambye olwaleero nti ku lukalu lwonna era mu buli mpuliziganya ne mu kkanisa nga kyannaku nnyo. Ne mu kkanisa ffe abeeyita abakristaayo, abeeyita aba Seventh Day, abakuŋŋaana ne tugenda buli lunaku lwa Sabbiiti. Kye mmanyi ffenna tuli mu kwetegeka genda ku church kusinza, naye ate ekigambo kya Katonda tukisuuliridde. Tulina obutakkiriza mu mitima gyaffe, tulina okulwanisa okuli mu ffe okutulemesa okugumira okunywerera ku kigambo kya Katonda. Tetubadde bavumu, tetuwaddeyo budde bwaffe kubanga tuyimirirawo ku lw'ekigambo kya Katonda. Tetubadde yo budde bwaffe kuba nga tukola n'amaanyi gaffe gonna, tetutaddeemu maanyi kulwanirira ekyo Katonda kye yatukwasa ng'ekkanisa. Era omuwandiisi ayongedde okuba nga atugamba nti okubuusabuusa endowooza eyo nti tekisoboka oba okugaana obutereevu amazima amakulu agateresebwa ekkanisa eyasigalawo. Gamba nga enjigiriza ekwata ku kifo ekitukuvu n'obunnabbi bwonna obukitambulirako. Muganda wange andaba olunaku olwaleero, Katonda atuwadde obubaka bungi bwe tulina okuba nga tuwuliriza. Atuwadde obubaka bungi bwe tulina okuba nga tutegeera, naye tusuddeyo gwa nnaggamba, tubiraba nga bitaliimu. Katonda atuwadde obunnabbi obukwatagana ku kifo ekitukuvu, atuwadde ebintu bingi obubitambulirako, naye abantu obasanga ng'osanga omu Seventh Day nga talina na kintu ky'asobola kunnyonnyola, naye agenze ku kyaki kutuula kukola ki? Kusaba. Muganda wange twekube mu ttooki tumanye Katonda kyayagala tubeere nga tukola. N'osanga omu Seventh Day omukristaayo omusumba nga ye kennyini yalwanisa ekigambo kya Katonda, yalwanisa obunnabbi. Tuli wano tutunuulidde ebintu by'ensi bye tutaddeko essira, tutunuulidde okufuna ebyamagero, okufuna zi visa, ne twerabira amakulu ensa ey'amazima Katonda gayagala tubeere nga tusitula, nga tutambuza, nga tuyimiriza, nga tetuswadde. Kuba Katonda atusuubira okuba nga tugalwanirira n'obuvumu bwonna. N'ayongerayo okuba nga atugamba nti amazima amalala ag'ebika eby'enjawulo nga obunnabbi obwaweebwa okuyita mu muganda waffe, mwannyinaffe, sisita waffe Ellen G. White, nabyo tubisuddewo, tetubigoberedde. Ffe nnyini ng'aba Seventh Day, ffe nnyini ffe abalinyirira ebyawandiikibwa bino. Ffe nnyini ffe tulinyirira obubaka obukwatagana ku by'obulamu. Ffe nnyini mu makanisa gaffe n'osanga nti enjawukana ate kati zirimu ffe nnyini mu kkanisa. N'osanga ng'omusumba w'Abadventist ye kennyini yayimiridde ku kituuti, yagamba abantu ebintu ebitakwatagana na bya bulamu, yagamba abantu ebintu ebitakwatagana na byawandiikibwa bigamba, yagamba abantu nti ebintu by'obunnabbi tebirina nnyo makulu mu kiseera kino. Ne twerabira nti ebintu bino ebyawandiikibwa mu bunnabbi bwa Sister Ellen G. White byatuweera ng'ekyokulabirako ekituluŋŋamya okuba nga naffe tweyongera okuba nga tutegeera ekigambo kya Katonda. Muganda wange yonna gy'oli nga weeteekateeka olunaku olwaleero okuba ng'ogenda okusinza, leka tujjukire amazima gano Katonda gatuwadde okuba nga tusitula. Leka tujjukire amazima gano Katonda gatuwadde okuba nga tugulumiza. Leka tujjukire ebintu Katonda byatuwadde. Leka tuleme kulwanisa
kigambo kya Katonda. Kuba wano tugambibwa olunaku olwaleero nti amazima ga Katonda galwanisibwa okuva munda n'ebweru w'ekkanisa. Mu kkanisa mwennyini amazima ga Katonda mwe gafunye olutalo olukyasinza obunene. Ffe ffennyini abakristaayo Abadventisiti ffe tusinze okuba nga tukola ki? Tulwanisa amazima ga Katonda. Ffe tusinze okuba nga tukompromisinga. N'osanga Museveni sidde ng'okufumba kati takyakulinako obuzibu, afumbira ddala ku Sabbiiti. N'ate nga yalina okubuulira eri bannamawanga n'ababuulira nti Sabbiiti tulina kukola kino ne kino. Ffe ffennyini ffe tufuuse ekiziyizo ekinene eri abantu abalala okutegeera amazima, kuba naffe ffennyini tetugawuliramu nga kuba kitundu ku ffe. Tetusazeewo okugayimiririra, tetusazeewo okuwaayo bulamu bwaffe, tetusazeewo okunyweza ekyo kyatukwasibwa. Olunaku olwaleero tukubirizibwa mu kyokuyiga kyaffe okuba nga tunywerera ku bigambo bino eby'obunnabbi, okuba nga tunywerera ku bigambo ebyawandiikibwa nabbi waffe Ellen G. White. Awandiise obutabo bungi, tulina obutabo obuwerako, Steps to Christ, tulina obutabo bungi, tulina Ministry of Healing, Testimonies to the Church. Byonna tubiina, abasinga ekyewuunyisa tubiguze tubiterese mu kabada bijjudde enfuufu, naye nga tetugoberera bintu biwandiikibbwamu. Olunaku olwaleero leka twejjukize tutegeere amakulu gaffe, kiki kye tulina okuba nga tukola. Mukama atuwadde era atugamba tunyweze kye tulina. Mukama atuwadde obubaka buno mu buno obudde obw'enkomerero nga tuli mu kana akaseera ak'akazigizigi. Katonda tusuubira okuba nga tulwanirira ekigambo kye. Era wano tugambibwa nti tewali mazima gafuula bantu ab'ekkanisa eya Seventh Adventist kuba ekyo kye bali gayinza kunafuizibwa. Muganda wange awulidde bino ebigambo, tewali mazima gafuula kanisa ya Seventh Adventist Church kyeri gayinza kuba nga gakola ki? Ganafuizibwa. N'olwekyo tulina okuyimirira nga tuli banywevu, tulwanirire emiramwa gyaffe ng'ensi yonna ekola ki? Eraba. Mukristaayo munnange andaba olunaku lwaleero nga tweteekateeka okugenda ku church oba okugenda okusinza, leka tuyimirire n'obuvumu, tuyimirire tulwanise ekyo kyonna ekigezaako okulwanisa amazima gano, kuba tulabye nti tewali kyonna kiyinza kuba nga kikola ki? Kiganafuya. So tuyimirire n'obunywevu, tuyimirire n'obuki? N'obuvumu. Era nga tuli mu kino ekiseera ekyobusirusiru obungi, abantu nga bataputa Bayibuli mu ngeri ez'enjawulo, buli omu ataputa okusinziira ku ngeri gy'ategeeramu, bajjamu bye beetaaga ne bye bateetaaga. Leka ffe tusigale nga tunywerera ku nnono zaffe. Yadde waliwo ebikemo bingi ebizikiriza nga bifuba okukwasa ebirowoozo byaffe, biweebweyo okuva ku nsonga ez'ebyomwoyo. Leka tuleme kugoberera bino bintu, leka tunywerere ku kigambo kya Katonda. Era olunaku olwaleero muganda wange tugambibwa nti ffe ng'abakristaayo twongere okuba nga tunywerera ku miramwa emikulu egituweebwa nga ffe Abadventisiti. Tulina ebirabo bingi, tulina ebirabo eby'obunnabbi, tulina ebirabo eby'obulamu, tulina ebintu bingi, tulina amawulire mangi amalungi ge tulina okunywererako ne tugakuza mu bulamu bwaffe, abantu bangi basobole okudda eri Kristo. Era omuwandiisi waffe atugambye kale kyangu okubulwa ekkubo nga tetumanyi bwe tuyinza kunyweza miramwa gyaffe egy'obukristaayo. Muganda wange, kigenda kuba kyangu nnyo okubulwa ekkubo eritutuusa ewawakanirwa, eritutuusa ku ngula eyo gye tusuubira okuba nga twambala, bwe tuba tetunywezezza miramwa gyaffe egy'obukristaayo, bwe tuba tetunyweredde ku miramwa gyaffe egyatuteerwawo, bwe tuba tetunyweredde ku misingi gya kkanisa, bwe tuba tetunyweredde ku bunnabbi Katonda bw'atuwadde, bwe tuba tetunyweredde ku kigambo kya Katonda, mazima ddala tugenda kubulwa ekkubo lye tutambuliramu, tugenda kubulwa ekkubo lye tukola ki? Lye tutambuliramu. Era muganda wange, leero
nkusaba ffenna we tuli nga twetegeka okusinza tusabe twongere okusaba Katonda waffe ali mu ggulu atukuume okusigala nga tuli bawulize eri ekigambo kye era n'amazima mu kiseera kino eky'obwerinde mu byafaayo. Twongere okusaba Katonda atunyweze atukuume atuteekeko obukuumi bwe nga tuli mu kino ekiseera eky'ebyafaayo eky'obwerinde ekiseera ekyakazigizigi nga Yesu Kristo anaatera okuba ng'akomawo. Leka aleme kusanga ekkanisa ye nga teyeetegese, leka aleme kutusanga ffe ng'Abakristaayo nga tetunyweredde ku miramwa gyaffe. Mukama atuwadde ebyokuyiga bingi, Mukama atuwadde ebintu bingi byonna bye twetaaga, naye ebiseera byonna tubimaze nga tufa ku bintu byaffe nga ffe. Naye kati ku luno tuweebwebbwa okujjukiza ng'Abakristaayo okunyweza kye tulina. Tunyweze kye tukola ki kye tulina. Katonda atuwadde obutuukirivu bwe, atuwadde ekigambo kye tukiwulidde, atuwadde bannabbi be boogedde. Ellen G. White awandiise ebitabo bingi naye tubiisaako buyisa maaso. Leka tunywerere ku kigambo kya Mukama, leka tunywerere ku bino. Leka leero essaala yaffe ebeere nti Katonda waffe ali mu ggulu yongera okutuwa amaanyi tusigale nga tunywerera ku miramwa gyaffe ng'Abakristaayo. Olunaku lwa leero nga tweteekateeka okugenda ku kkanisa, nga tugenda okuba nga tutambula, leka tujjukire tuddeyo tutunule ku misingi gyaffe ng'aba Seventh Day, tutunule ku misingi gyaffe, tutunule ku ebyo bye tulina okuba nga tukola, twongere okuba nga tubinywereramu, twongere okuba nga tubikuuma, twongere okuba nga tubirwanirira, twongere okuba nga tunyweza, tubeere b'amaanyi mu kigambo kya Katonda era mu byonna tulwanirire ate tuve okulaba nga tukola ki nga tuwangula. Olwo nno tujja kusobola okutwala engule yaffe ereme kubeera ng'etutwalwako omulabe. Ngenda kusaba twewombeeke olw'okusaba nga tumaliriza ekyokuyiga kyaffe olunaku olwaleero. Ayi Mukama Katonda waffe oli mutukuvu era oli wa kitiibwa, tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde, tukwebaza olw'ekyokuyiga kino ky'otuwadde olunaku olwaleero. Ayi Mukama Katonda waffe, era mu byonna Mukama tusaba otuyambe tusobole okunyweza, tusobole okuddayo ku nnono zaffe ng'Abadiventisti, tusobole okwongera okunyweza ekigambo kyo, tusobole okwongera okutambulira mu bunnabbi bwe watuwa. Mukama watuwa nnabbi wa Ellen G. White naye abasinga tusuddeyo gwa nnaggamba. Abakulembeze b'ekkanisa abamu tebabifaako, abantu abamu tetufuddeeyo okulaba nga tunoonya bino ebintu. Naye Mukama tusaba oyongere okuzuukusa mu ffe, tukolemu revival, tusobole okweyongera okwagala okusoma ekigambo kyo n'okukitegeera. Ayi Mukama Katonda waffe, era Mukama mu byonna otuteeketeeke era tuleme kusubwa kirabo ky'otutegekedde. Kwe kusaba kwaffe nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo, amiina. Oluganda atulaba olunaku olwaleero mu puroguramu eno ensulo y'enkya, nkwagaliza sabbi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.